Hey, my first family, the life in Christ njita first family bana mumwe abasoko kunyanyiriza mchintu kino. I treasure you a lot. Mbagala bitya mubale kubanga mwekumidde wano even in my absence mbana imuwaddiwo tubadde tukyalwanagana ne channel yatufuukira channel naye we thank God in the process etambula era nga tulaba wakenjawulo with time tujja kutereera naye mbebaza okubanga musubscribing even without us uploading anything. Bana you guys subscribing cause twavaho nga tuli mu 10k right now tugenda mu 12k. I can't take that for granted. Over 1k subscribers beyongeddeko nga tetulina nakye tukola nga mutwagadde nnyo bantu baffe naye nga tubeebaza. We thank you so much. Tubeebaliza nno ddala era keep subscribing, keep following, keep watching our videos. Mukama Katonda ajja bibabalira byonna bye musinga okubanga mwetaaga. Olwaleero nzize nno bayitire ku bujulizi obunyuma yet educative of course. Eso abayitira bintu nga temugenda kufuna mukyakuyiga. That's not us. Tubaleetera ekintu kyemugenda onyumirwa ate mukoleki ate muyige. Kati mugenda kunzikiriza mbaye omukyalo ono sigenda mwogerera yeeyogerera obujulizi bwe bulungi. Ndagamba ekuwa omunaku techa naye uliriza obujulizi bw'omukyalo ono ogenda kuba nawe ofunamu ekyokuyiga. Katonda naakunjagalire mukwano akumpeere byonna. Kale beera bulungi. Bye bye. Kyaye taata w'abaana bange ade yafuna agali bw'afuna agali nga nze nga yandekawo ng'era nze neepangisiza n'abaana bange newe yali webadde bakyawagana ne mukazi we banafunamu obutakkaanya nga nkubira essimu mama w'abaana bange njije nkulabeko konze jangu wamala okugira bwati akulekera siringi 15,000 olumu omutwalo n'agenda kati nga nayambala obukyayi olwamala ng'agenda. Nedda mama wange bw'amala okukola bwati ng'akola atya agenda ng'era nga ddama gwe lwaki omukkiriza okukola bwatyo ng'ate yakulekawo? Yogera ku muzinda atulye. Bagamba okugonda kwa Bwakatonda. Era nga ddama nkubira simu mama abaana bange nkome okonze jangu. Ngero olumala okola ebyakola nga addayo. Kati olumaze ne neŋŋamba nedda kino kinaakoma nze yeepangisa ennyumba nze alabirira abaana bange nze asomesa abaana bange talina kyakola. Ye omulimu gwekola bwati. Olumala ng'agenda. Kati olwamaze nenyambala ennaku nengasige nakuddamu mukubira simu kangisiimuulemu mukwano gwa nangamba ebyomala byamulago ekirungi ogiyina ne mutwe era onaamala ng'ogiteekamu era olumala nga ngisiimula mumala nga ngiddamu nga mukubirako oli bulungi nti nga manya naatuterako omutwalo olumala ngijeyo eyo nga mugamba nedda naawe ngijeyo kale jangu olumala byakola nga addayo kati olumala mbadde nayambadde ennaku neŋŋamba Mukama kino sigenda kuddamu kikola nempulwa nnaku yange ng'ennyikidde nga mpulira ennyiike kati olwamaze nenga sigenda kuddamu nawa nankubira simu ng'era njogera simmuka kati olwamaze nagenza okulaba nga ntamidde ng'ekyo nga ntamidde nga nywedde omwenge na walagi ng'olunywa nga yina ndaba amaaso gagenderera kati olwamaze obwasigaddemu nga ntamidde olwamaze obwenge nembuyiwa olwamaze obuyiwa. Obadde mulokole? Ndi mulokolera. N'onywamu kawalagi? Nedda mu nsi ey'omwoyo nga ndaba ntamidde. Nga ndaba ntamidde kubanga nagamba nempulira ennaku neŋŋamba kasige nakuddamu mukubira simu era nga mpulira mu kyayi omutima gwange gumukyayi gamwetamiddwa kati ekyo nendoota Mukama nga ndaga nga nywedde omwenge walagi mpulira ntamidde musigaddemu butini olwamaze nga kyokka nywedde omwenge nemala nembuyiwa wansi nga musigaddemu obutonde butini nenva mu kirooto kati we nagize neŋŋamba Mukama ntamidde muki kweli ntamidde muki neŋŋamba oba kuba kukyawa taata w'abaana mama kati mpulira ndi fayini namusonyiye era ogenda muyita akole byayagala. Nedda kakati maama wange njagala asigale taata w'abaana ebyo by'obiyita naakuzajjirako bijjuke. Ne muyita naakola byayagala n'agenda. Abaluganda Yesu yeebazibwe. Nze mbadde oba bakuyita kugwamu ssuubi nga wempita nalina mbadde n'omusajja nga mufumbo ate nga buli ankwana ajja okunkwana aba mufumbo buli ajja okunkwana aba mufumbo nze sikwaniwangako muntu nga si mufumbo be nali nina ne mbakyawa naye kati nabadde awo
nga mbadde nga mpeddemu essuubi neŋŋamba natandika okusaba ku lediyo ya Pastor Tom naye ntandika okugamba naye kati neesonyiwa omusajja omufumbo kino kyenkola si kirungi naye nga neenenyeewa Mukama naye ng'omusajja akomawo ne mukyawa n'akomawo naye kati nadde nsazeewo mwesonyiwe kati mbadde mpeddemu essuubi nga ate ngenda kuddayo nga siraba nkwana nga ntandise nolowooza ku x-ray yankyawa oluvannyuma lw'emyaka 3 era nga gwe ndoota mu birooto ng'olw'okuba ye mwesonyiye naye mbadde mpeddemu essuubi nga ngenda muddira naye kati ndayira sigenda kumuddira mu linnya lya Yesu. Abooluganda Mukama yeebazibwe, amanya mpitibwa Sonia Mukisa. Abooluganda nze mbadde ne boy oyo oba yali sitaani simanyi nakumanya yaleeta ekyoto nga ndagira ddala nti ye wange. Abooluganda netandika okumusabira, abooluganda nga ndootera ddala ebirooto nga ndaba yeye naye tubadde wano mu kuwa obujulizi ono omujulizi aweadde obujulizi n'agamba yali akeerewa nga sitaani amukeeyeresa. Kati nange omwoyo omutukuvu nayogera munda muli n'angamba okitegedde nti oyo ali mu kukeeyeresa sitaani ali mu kukeeyeresa naye abooluganda nkitegedde leero era boyi mutadde mu linnya lya Yesu. Mukama abawe omukisa. Mukama yeebazibwe. Nebaza Katonda olunaku lwa leero. Nze mbadde nsumbuyiddwa nnyo ekyoyo ky'obwenzi kinsumbuye nnyo kubanga njagadde abasajja 15 nga omusajja omufumbe yanzaalamu omwana omuwala ate yali musiraamu ng'alina abakazi nga nze muto. Ekyoyo ekyo kinsumbuye nnyo ate kitera okujja nga ndi mafuta ne kijja ne kimpamba ne gayiika naye kati like we naleka boyfriend eyali owe14 kati mu kifo kino nenfuna gaayi kati nze nga mmanyi naye alina amafuta mangi like tujja kwekontrolinga paka ku lunaku lw'embaga. Kati yabadde antaddemu ssente ogenda ebweru okukola ng'ekigendererwa nti nkole ssente naye agende tukomewo tukole embaga naye kati mbadde embeera naye mu prosesi y'okubeera naye nenfuna olubuto ne mugamba sikyasobola kukola kigenda bweru naye ng'embeera gye tulimu mbi n'angamba tali ready kubeera nange nga nduyina nduggyemu ngende ebweru ne mugamba bakitugaana wano tekisoboka. Kati yakoze n'akwatamu ebintu bye n'atambula n'agenda n'andekawo mu nnyumba. Kati sisita wange we yakitegeddeeko n'awulira bubi nga sina yadde 10 kati ng'olwedde naye yakifunako nti ngenda Saudi. Kati ye yalina ssente ne mugamba sijja kikola wadde agenze kati ye n'angamba gw'omanyi ogenda kubonaabona. Kati ye kye yakoze nakwata ssente n'agula amakerenda n'engambira n'ezigyamu olubuto naye nakikoze mu maziga amangi nenkaba ne neegayirira Mukama nga ndaba mu butuufu nyonoonyi naye nsaba Mukama ansaasire. Mukama yeebazibwe. Ebyo nabagambye mukwano gwange lekerawo olozaako biki? Omuntu bw'aba akwagala akwagalire dda paka ku nkomerero naye bw'aba akwagala byakulozaako munnyuki okiwulira. Kati olabye ebyo yamutuusizzaako singa omunoona oli gwe mbasomesezza olwamala okulwepinga mwannyina n'amukayuga eri naggalawo n'olugi kino ekyokwakasita omulenzi kimala omuvaako ng'akayuga eri ng'akuleka. Aleluya. Okwaka siraavu okwaka abaaya kabwasi. Amiina. Nolwekyo mukwana gwe nkwegayiridde lekerawo byolozaako. Mukama waffe yeebazibwe. Tewali kulozaako tokkiza kusemberera wadde okukwatako. Okwatako kyokwata kusumbuusa.
Nebaza Mukama andese mu kifo kino. Nebaza Mukama ansumuludde mu kutya. Abooluganda mbadde nzijjudde omwoyo gw'okutya. Bannange nga neeraliikirira nga neenyooma. Nze nakulirwako omuzimu gwa rejection kuva nga ndi mwana muto. Abantu nga banvuma nga ndi mwana wa mpisa naye nga abantu banvuma. So nekinkuliramu ekyo nga neenyooma nentunulya nenga naye nze ani anampasa. Nga abasajja njakirwako bano abafumbo. Naye nebaza Mukama kyolunaku olwaleero nsumuludde. Sigenda kuddamu kwenyooma n'okweyatulako ebigambo ebibi. Ngenda tambuliranga mu maanyi aga Mukama. Mukama abampeera omukisa. Haleluya. Luganda Mukama waffe bazwe. Nebaza Mukama asumudde mu kiro ky'okwaka. Mbadde njakibwako abasajja abafumbo. Najjako wano ne maama wange ng'ava mu kyalo. Ne ngenda mu kyaki abapya. Pasite yaliko santegera bulungi naye nayaka. Nawe najja ku Mande ne taata wange. Nga ne byasomesa tobiwulira. Iye. Nga n'okumunaazaamunaaza. Amiina. Bino ngenda byokugamba nti omukazi bw'aba tabaawo ne bw'okola otya. Abooluganda nga nkize naye simenti asobola okundekawo laavu gye namulaga ne bye namukoleranga. Zi out nga siva out. Era ze kyobola bano omukyala simutwala nnyo out. Twagendanga out zonna basuuka ne mu 10. Mu myezi nga 8 nafuna abakazi abasuuka nga mu 10 nsobole okukakana omutima oyo omukazi ave mu mutima gwange nekikola ki nekigaana ningenda kuno mbisi yaganga njala kuteerera omutima ninga kange nembisi yagoba naateerera nene ntuka ne bigaana nemaliza nga nzize ne mu kyalo olw'omukazi naye kandi eyo nenkomawo e Kampala we nawulira nti bagenda banaamaani namulekawo naateerera omutima nange ninga nsobola okuteerera nze natuulanga wano bwe natuulanga ku muwala nga sagala mutunira namutunira ngamba bano bayaye. Amiina. Nebaza Mukama yansumululamu ekyo. Kati tutuuka kukono Mukama nga ntandise okuweereza mu kifo kino kanyanguye Mukama nansumulanga ogenda kuwasa. Kati ono nga ngenda kuwasa manyi yayita mmanyi bwe namutunulira Mukama nga amaze okumundaga nindaba omukazi nga kirasi nene yamusumba tombeyi nene pinga muno mukazi nze nga simusirwa fenga ine olusaati lwange ekirungi naye nali nkuba ekikalu nga amanye ekikalu ajja kyagala. Amiina. Kati sikulimba bwe namulengera twasulanga ddomu yali ekyali awo ate nga ndaba nze ate antidde ningamba ate mbadde mutidde ate antidde nenjogera naye nemugamba nti no Mukama yangambe nti gwe mukyala wange ate nange ate nakutegedde nti oli nebbuba nga amaze omufuna namugamba nti ndimuweereza wano naye saagala nomwamwamwa n'abaweereza abasajja era nga simwagalako omusajja yenna. Amiina. Ne bwe nsanga oyogera naye muli nnyumba kati ekyasinga naye simenti buno obusibe bw'amaanyi mu nze olumu yali atudde walingira naye nemugamba nemuyita nengamba nyabo banno bali mu mwoyo ng'oli mu kwogera n'abaweereza. Abooluganda ebbuba muzimu mubi gusobola n'okutta. Nemugamba kati nagamba ze simulabye walinga ali wala yali nga kange nemubuuzeeko kiki nengamba nyabo bano abalwadde b'emitima bagenda mu bapya nti kati gwe bapya gwasomesa wano gwe musumba tomu gwawonya abalina emitima. Abooluganda ekintu kyavaayo nengamba wegendereze ennaku 4 bwe zaggwa mujjukire ennaku 3 ze baayongerayo. Nagamba Mukama kino ekintu nedda olina okinzijako kuba ebirooto bye nalootanga nga ndoota era ebbuba lye linnemesa okuwasa lye liwangula bwentyo. Naye abooluganda nze natya bwe namala okuwangula ekyoyo ekyo naye saagala mulaba na musajja naye waliwo ex-way yajja wano naye yajja nze nga mpulira n'okunnuma tebinnuma. Ebbuba bwe nalisumululwamu embaga yaffe teyatwala na mwezi sikulimba
gwali mu mwezi Mukama yangamba nga 27 ogw'omusanvu ogenda kuwasa nenga twali amina era kati ne bwaba yogera nani ye mukyala wange simutya sikyalina buba bampuliriza abali mu kifo kino bazze kunoonya Mukama obufumbo bulungi nze neewuunya byesafu nange eri ate nze bye nayagalanga ennyo naza enjala bazisala n'olwekyo Mukama nawe nga bw'ozinga wamenyeka omutima Mukama agenda guwonya mu linnya lya Yesu. Neebaza ne musumba Tomu kuba Mukama amukozesa nnyo obuntu bwa musumba Tomu kana obujulizi sigenda bulekayo wakati nga ndi mbisi yage ebyama naye nga basiga amafuta bagamba nakolagula kino nekino nange omusajja bwe yandagula nagamba kugenda mu America ogenda kubeera bwoti ne bwoti nagaba kuyo mu radio nentegera nti ndi n'omuyaye ndi nabbi obulimba omusajja n'emudduka n'empangula ebisiyaga actually yayandekamu omwoyo nze nga abasajja nga bwenda